Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Banirizaako nate abalungi bagenda maaso n'okuwanga mutugoberera tuli ku BTN Media Beyond the newsroom. Omukutu sema kutu ensonga zisema nsonga we tugendera maaso n'okubeera nga tuzikwatako. Yet it's another day, bright morning or afternoon or evening, wherever you're watching us from. Mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo kwoteekana ne bannaffe abali wabweru w'eggwanga. Olunaku olwaleero nina ku baami bano abamu kwabo ba political prisoners abaana ba Nuupu bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abamu kwabo ba political prisoners abaana ba Nuupu bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa mu kalulu ka 2021 ne bagenda maaso n'okuba nga basibwa for over 4 years. Recently wano eno bafuna mu mateeka kye tuyita presidential pardon oba okuddibwamu kw'omukulembeze ne bateebwa kuno nno kwe kwali abaana nga ba Olivia Lutaya Basanya kakati ne wasigalayo ko n'abalala bali 19 abasigalayo bali 9 okuli ba Machete Kalanzi bonna naye tugenda beera nga tunyumyamuko batubuulire embeera y'ekkomera bwe yali na butyawo bwe basanze embeera y'ewabweru ndi abaffe bukyanga badda ekibiina kigeze maaso nakubeera nga kibakwasaganya mu ngeri ki. Anyway, nsanyusa okubeera nga mbalaba ndowooza ngenda tutandikira sayidi eno tumaleyo ko bwe tutya engeri eno gye wali omu. Mukulu nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo nange nsanyusa okubasanga. Kale mukama wange. Nsanyusa okutukyaza ku BTN. Beyond the newsroom. Nsanyusa naffe ssebo okutukyazaako ssebo. Weewaawo. Amanya mpitibwa Muwanguzi Paulo amanyikiddwa nga Master Black Jet Fighter yali ku fayiro y'omusango gwe batugamba twalya mu nsi ya Folokwe era nga nze omu ku baali A22 nze gwe bayitangako kooki wabayekera nsiŋŋaanibwa bweyogerere mu kasubi kakajjo. Wali kooki? Ssibu. Mukulu ogamba oti Yandi sebo. Je baleko. Kale sebo. Na je baleko sebo. Kale. Kuliko ekomera. Mukama wa amanyi nalivaamu. Amanyi nze Mafabi David. Mafabi David. Yali Daudi wa Bobby. Anyway, kale nsanyusa okulaba. Mukulu ogamba oti? Je tuli sebo. Mwasibe mutya. Bulungi. Bigenda bitya? Alhamdulillah. Kuliko ekomera. Katonda wa buyinza. Embeera y'ebweru gisanze otya? Embeera eriso challenge nnyo ekigenze ewala. Nenge kisinga obukulu nti obulamu bwo weebuli. Obulamu weebuli. Bisobola okuddawo. Kale. Anyway, mwenna ate era mbaniriza njagala okubeera nga amasaba balungi abatulabera abatugoberera video eno sooka ogyempere like ate era gwatanatwegatako mu butongole nkusaba ekintu kimu kyokka subscribing ku Beyond the newsroom tusobole okubeera nga ate ensonga zonna tuzitambuliza ddala maliraadisa abakulu bano bagenda kuba nga batunyumiza emboozi kaakati ndowooza kekadde tutuule tusoosootole emboozi nga bw'erina okubeera nga ate etambula. Kaakati mwakwatibwa ddi? Mwezi gwali gwa kutaano akuzo mwezi zaali 28 gwa kutaano nga 28 ekiro mwaka ki 2021 ng'okulonda kuwedde kulonda kwali kumaze okugwa mu kaseera awaaberera ebigambo nti President Museveni tajja kulayira mu kaseera ako twakwatirwa. Katono nnyo okwongerako okutereezaamu. Ffenna tetwakwatibwa ku lunaku lumu. Buli omu yakwatibwanga ku lulwe. Buli twakwatibwanga mu nnaku ez'enjawulo. Kati ffe nze n'abalala abamu bakyaliyo mu kkomera. Batukwata lwaleero nga President Museveni alayira nkya. Babakwata leero ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano yalayira nga 13. Kati nga 12
waliwo ekigambo kigamba tagenda kulayira. Tajja kulayira. Tajja kulayira. Olwaliwo batukwata ng'enkyagenda kulayira. Ddala kituufu tajja kulayira. Embooko yanyokanga nga bakubuuza ddala kituufu tajja kulayira. Tajja kulayira. Kati tugenda kwolonga ennaku z'omwezi 12 basigala nga banoonya bano abalala betwalinga nabo wabweru. Ku plan eyo. So ne babeera nga batukwata mu biseera ebyenjawulo. Kitegedde. Mwenna tebabajja wamu wabula babakwatanga okuva mu bifo ebyenjawulo gye babajjanga. Wali ludda waggwe we bakusanga? Nze banzijja mukono naye era nali simanyi nti oba waliwo n'abannoonya. Kyali kitya? Bankubira simu ngenda otuuke wa mukadde wange ye mukono nga abasajja bankwata nga bibambuuzaako Kyagulanyi omumanyi. Ne ngamba Kyagulanyi mulaba naye simumanyi. Ne baŋŋamba no toyogera Luganda nnyo gwe Mafaabi yogera olulimi lw'otegeera. Ne mbagamba lwemmanyi era wano wenzaaliddwa. Ne baŋŋamba kale ojja bitunnyonnyola. Ngenda okutwalibwa eyo nga ne bannange bano mbasanga nga babakwata dda. Kati gwe bakwata dda? Bankwata 28 era gwakutaano. Olwo nga amaze okulayira wayiseewo ebbanga nga tulina mukola. Nga tulina mukola tugamba byaggwa kati struggle tulinde ya mwaka bya kisanja kikola kijja. Tuzaawe byaffe ebimenyese bye twali tumaze ng'obudde nga tetukola ng'olwo tubipanga biddewo. Wano wonna mu procession yaliwo mu campaign za 2020 wazirimu bulungi eza 2020 mu kulonda. Olwedde nze nali do to do. Jukira waliwo COVID. Nga tulina okumanyisa abantu nti waliwo okukola ki? Okulonda. Tubasanga waabwe do to do. Kyagulanyi wodaba tiikinga. Ambulera omala kola ki? Ebisigadde gwe bireke kasito okola ki? Nga basanyufu nnyo. Okulonda ne kuggwa. Kakati bwe mutwalibwa mu kkomera mwe babasibirawa? So twali Kitalya. Twalagibwayo ne tutwalibwa Ziti Bukoto. Nze nno ne tuveeyo ne balyoka batutwala mu safe house side endala. Tuvaayo twalikolera mu safe house endala. Kuli butwalibwa tutwalibwa mu kooti bwe tugenda Kitali. Naye katono okumanya abasajja bano nze ebyaddala olaba. Abasajja abo bantuusaako ebintu biri mu bulamu bwange bisobola kati olaba ono Katonda yamuyamba ye najjukira gye twali oba gye twatwalibwa. Nze abasajja bwe bankwata ne bambika amaaso ne bankuba nawulira nga mmotoka ttambula kuyingira ne saategeera gye twalinga bankoona byonna tekuliko kyojjukira ntoba kino nze nzijjukira nga banzijja mu kikomere ewa mukadde ne banyambaza ekigoye ku maaso ne bankoona amatu ne gazibanga ne oyita siwulira okuwulira kwange kwalinga kunkuba naye nzijukire moloka yalinga edduka nnyo nga boogera naye ng'owulira muli eri obukaaba ng'amatu bagakubye naye kati Mukama nze ebyaddala mu kusinzira bw'otunulira embeera y'ekkomera yakuyisa etya? Kulafuba nakyo okwo okusinga kwe mwayitamu nga muli mu kkomera okusinzira obulamu okubeerawo oba ebintu okuggwa bye mwayitamu okutuuka ku ssaawa gye mwagambirako katusalendalinge tukkirize President atuddiremu tufune presidential pardon. Abasajja bali munnange obalaba aba bali mu security oba bali mu government bwetula n'oyogerako nabo bo babeera open bwetulako nabo nga wetutudde wano tebakulimba bakugamba kibagenda okukola nga bagenda kikola olwokumwatuula bakugamba kino tetujja kikola nga tebagenda kikola okategedde ako kati ffe batugamba nga tebanatutwala na mu kooti batugamba mubadde mulina pulaani y'okukuma mu bantu omuliro mwagala kwekalakaasa nga baleeta n'obujulizi mubadde mwagala kukola kino ng'ekituufu kiri nti bye boogera ng'olaba babimanyi timwatulanga nga tutudde wano eno nga muli byammwe muliyo mwekka muteesa abantu tubagambe bagaane ebiki
ogala okulaba abasajja nga babirina okitegeera naye ng'ogamba ate kati ani yabibwayo ng'abantu bonna bolaba be mwatulanga nabo butuufu beebo boolabira ddala abali ku mulamwa gw'enkyukakyuka nga tolaba waayinza kuba nga yabayitamu naye nga mazima matuufu yabayitamu abasajja balina information kati batuuke batugamba mazima bye mubadde mukola mubimanyi plani zammwe muzimanyi naye mukole ekintu kimu mwetondere pulezidenti abate mudeeka gamba nedda twakoze musango ki tetujja mwetondera tetulina musango gwe twakoze we tuba tulina omusango gwe twakoze tutwale mu kooti kyagamba okakasa osaagoba muli sirias nti tubagambye mutwale mu kooti enkya ne baleeta patro ne batutwala mu waliwo n'okubuuza mwatukutte naki mwatusanze tukola ki mwobanga mukakasa mutuleetere obujulizi sakene batubuuza tuleete obujulizi ogamba kale muleete obujulizi so mukadde ako kati okugirayo kiri ekintu nti mwayita mu biki eyo point emu awo mukyali mu safe house temunagenda mu kooti babagambye mwetondere pulezidenti mubadde mwagala kuzoganya naye ng'era baatukwata okitegeera era emisango gyaliwo kubanga era ffeffe abaali bajeemya abantu era emisango gyo we baakwata abantu abatuufu abaddala kubeera yeyo mission kwali kujeemya abantu deete sepitiyo nti nze sikyalya mmere leeta abaana bo nti tebakyasoma school fees yabula gwe leeta buli kimu kyowulira ekikulemeredde ogende ng'olaga obutali bumativu bwo nze itajja layira tugenda ku kkubo era ye yali mission era emisango gyaliwo okujeemya abantu okujeemya abantu kwegumu ku musango jejo era gavumenti wekuba kwali kugamba nti kujjako gavumenti ye yali mission kubanga gwogamba abantu nti no kino temukikkiriza mpaka nga muze yavudde ku ntebe kuba kumujja ku bukulembeze okwetonda tewali musango naye ate okumujja ku bukulembeze mu mateeka teguba musango si bwe kiri kati gali tegali mateeka gwogamba abantu badde ku kkubo gaba mateeka ng'otandise kwekalakaasa okweddembe yoba okwefujjo nti kwa ddembe ate tolina gw'olumya gwe mulimu abakozesa ne baba excited nnyo ne balumya ombeera entuufu omuntu yenna owaddala ateekeddwa okuba ng'akyukamu omuntu ng'agenda kukyusa ggwanga lino tojja kuŋŋamba nti buli kimu olina kireetera mu miki mu mirembe ninawe nina okukusiŋŋaana kati gwe bwe naakusiŋŋaana ng'oli ku bibyo katugeze ofumba sumbuusa ndi ku mulimu gwa kujjako pulezidenti ate gwe ssebo olimedde nakusumbuusa gwe oli negattako ddi ne bwe nkulyamu oluyi tuli mu kujjako tukyusa buyinza oli kusika sumbuusa gw'oli bulungi so bwe mutyo tegeeza waba waliwo abajja okulumizibwa waba waliwo abajja okulumizibwa mu nkola entuufu gavumenti gye yajja etunuulira yo yalabanga waliwo embeera ejja okujja ng'egenda kwonooneka yo nesalawo erondemu abantu abo abeeyita bakaali kubaffe tutwale twali bayimaani kaali mu gundi ya Nuubu bw'ogenda okubanoonya bonna ogenda abantu abo ng'obeetegereza tebalinayo muntu asobola bayimirirako ngaani bagezeemu bamukwatemu nga lulinga 18 ffe twalina mukomera luno ng'omusajja bamukubye ekininkini kuneene twali ebweru ng'oyo mukwatako obukwasi tuteekawo ne tuyiwa ebitiiyo byaffe amaggwa naffe ne tuteekawo temujja ssala wali naye nga yateekamu kasiyaasa ke okukwata obukwasi ku MP waffe gwafuukanga musango genda otunula bubazaake embabega ebintu ebyo nga bikyabeerawo nti bamukutte nga naffe tukuteekawo enki embeera enzibu niye okuva lwe batukwata ne batutwalayo bagenda bafutiza omu ffe tuli munda era ntugamba abaani kino mwakikkiriza muty okubeerawo tewali wadde asudde wadde ekibaluwa ne wana abasajja abo baatuswaza gwobeera otyanga lwe baatukwata okuva 2021 mpaka kati tewali bantu bali baddamu kwekalakaasa naye lulinga oluba nti bayongeza kino natugamba abaana kati mugenda olwaliro tugenda tugaane babeerawo okwekalakasa buli kaseera bano bekalakasiza kino bano bekalakasiza kino naye abasajja obaani abagamba nti bwe munaakwata abo temujja kuddamu biraba era bataba na bujulizi bukusiba bo kye bakola kasita bafuna information nti kino ekintu gundi ne gundi be bakikola nga tebalina bujulizi ku ye kye bakola bamukwata ne batunula balabe ekintu ekyo kibadde kikolebwa kikyakolebwa kati bo baddira abantu ne babakwata ne babajjawo ne batunula
abantu abadde bekalakaasa fe abaana waliwo abaana twabasibanga enjegere n'omukwata n'omusiba enjegere balinyisiza kino nibasiba enjegere nga tebalina bwe babateeka ku patrol okusumuluza omuntu omulala n'agenda nabyo nebajja ne basangawo n'ebipande byabwe kati nebamala ne bakwatamu ebintu bagenda okulaba ebyo byonna nga tebikyaliwo nagamba bano be batuufu mujja gonda kati nekyaliwo nga 18 Kampala ne Uganda binaddawo ne bibeera n'emirembe kubanga mmwe mwali mukulira bweru okuva lwe twabakwata nga teriyo kiriyo muba temukakakanyewa mukyali mukomera era abatannakakana bakyali muki fe abategeera ensobi weeri ne twetondera pulezidenti n'eggwanga nga tutegedde nti esaidi gye tuyimiriddeko si yaddala eyaddala ate ye gavumenti saidi kwe mwali muyimiridde n'ekirala olaba ku saidi y'opposition gwe bw'otugamba nti mukulu Kyagulanyi nti asobola okubeera owaddala nze nsigala nkusekerera otyo olwo kuba si waddala tasobola kuyimirira ye yabawangayo ate gobadde omanyi era gwobanga kyetuteesa naawe tukisanze butereevu eri gye bakitubuuliza ng'ate twabadde naawe oba nga bwe tuli wano abakulu kati katugambe wano ffe bakulu abaliwo ensonga neva wano ntugisiŋŋana ekyogamba eba etwaliddwayo muto era ekitegeeza eba etwaliddwayo bakulu ate ne bw'abanga amaze okutegeera kubagwe ekyogamba okuva mukulu Kyagulanyi oyo bwe yategeera oba Kyagulanyi bwe yategeera nti abawaayo abaana be bali mu ye wali owuliddeyo kiki kyakola yasalawo era kugoba bafutusoje bebasibye bebagobawo bebakuba enkokona tebabeetaagawo abategedde gwe balina okugobawo ekitegeeza bo bagamba ffe tuli mu kakundi kaffe mmwe abaddala abaagala tuyingiramu nti mugenda kulwanyisa gavumenti ffe mutuleke tulya ssente kati abasajja bali mu kulya ssente abasajja bali mu kulya ssente ate be bategeka abantu kati kankubulira abasajja bo balaba bino byonna ebikolebwa nti nno kati leero tewaliyo pulezidenti agenda kwewandiisa leero basobola okuba nga ebbanga lya mabega wiiki nga mmeka nga bategeseeyo okwekalakaasa mu bali be bali nabo naye nga leero information bagiwadde poliisi nti leero waliwo abagenda okwekalakaasa obudde butya naye ng'ate bennyini abawadde poliisi information be bakitegese okitegeera bateekamu abantu ekintu we mumala okufuluma ne bagenda okikola bo ne badde emabega ne bagamba poliisi kino kati abaana abo balina obuzibu naffe nga bwe twafuna babakozesa ekintu nolabira ddala nga kyekyo ne bambi bano bo bafunyeeko omukisa omukisa gwe bafunye mbaserabidde babegakaawo chairman Nyanzi wa Mulabe yagambye bannange lisiti yo badde maze okuweebwa bo bafuna omukisa kitegeeza abasajja bo bafunye omukisa tebannabakwata ffe tetwafunako ku mawulire gonna nti oba Nyanzi agenze mu kamera n'agamba ne lisiti y'abaana bano ngiwaddeyo naye nkakasa abaana abo bonna Nyanzi be yawaddeyo bagenda bakwata ate n'olunaku olugenda okukolebwa ekyo bwe lumala okutegeerekeka okimanyi ng'abantu abo ate bo bavaawo mu kitundu bwe bawala otegeeza poliisi mumanyi muli mwenna era ng'akugamba nti wendi ku besi kumba ayiseemu olusaalinnye n'ennyonyi bafubye nnyo okukozesa emisanga agenzi musigala muli kumbirannyi yammwe mugenda okugira nga tewakola ki era nja kugamba yo akalala olunaku lumu twali ku fulunti abasajja tumaze okuyiwa amagye gaffe naffe twali tuli bamagye sebe tuyiya amagye gaffe tugamba kati olwaleero kiba kikole ki kibe ngenda okuwulira omu abwoza owai ye bannamawulire munamawulire munamawulire gwe twabadde tugambye okwata bintu bino takola ki taliwonzaawo wembuukira nga futusoja nembuuza tugenda kuzza misango ate oŋŋamba mawulire kunkwata ekitegeeza olina olukusa olumpaayo kikisinga muki era nabaana nalabulabalabuli nembagamba buli afune kuba akole ki adduke wano tewaliwo makulu buli aliwo bagenda tukwata buki bagenda tukwata bukwasi bw'oyinza okukola misoni ate n'ogenda munamawulirewo ddala ng'ogenze kola kintu kituufu sajja bazanya ebyobufuzi
bazanya ebyobufuzi n'osuubira basobola okugamba eyo mapeero giraba gwe kasita ogenda n'oleetayo abantu 5 n'obagamba nti nno basobola n'okwewamba abo abantu beewamba nkakasa beewamba ne bagamba abasigadde kati muteekeewo force nti abantu be mwakutte babate abo abasajja beewamba nagamba kasita kino kiggwa mapeera eyo sobola gwe wali ozimbye ku mapeera ojja beera yiyo sajja watunoga amapeera eyo nange mbaamu kiba kiwedde kumba kusuubiza mpewo yayagala isawo bibi yajo gizimba bagizimba kavule yiyo bagizimba mufu si kyokka n'endala eri Busoga mubasibe sente ezo bazibawa kati bo bakozesa zino kamera sente bazibawa mu ngeri ki zibagamba nti sente bazibawa ne zibakola mufu abasibe sente ezo ziraba abasajja bafuba nnyo banga balinayo abasibe mu makomera era kwe batambuliza ebyobufuzi senga tebalinayo basibe mu makomera senga tebaliiwo naye mabegako Kyagulanyi bagamba basibe bonna mu bate bizinesi egwe babate olabe we bataagwe bageze babate omanyi omuntu bw'amala okumanya nti bagudde waali afuba okuteekawo katemba okulaga nti ekyo takola ki ekyo kibayita omukalukalu atajja omanyi omuntu bamukuba olwina yetakula naye n'agamba senga okuba eriiso waalirabye aba akugamba ng'agamba olaba okubye wali awagumu naye nga yetakula aba yetakula kwegamba ne bawayiswa bonna okubeerayo eyo bizinesi kati abo ate gavumenti simanyi oba na muntu abalira muzeeyi bantu ebintu ebyo biraba ffe twali mu kkomera ate twali ku bantu abo abantu abo amaanyi bagajja kwabo abasibe gavumenti webeeraba nga abantu abo bagitawaanya ebalekere webakwate ebate wewaba nga baliwo gwe basuubiriza okuba n'omusango bamukwate bamugjeyo babeere nga tebalina basibe amaanyi bagajja mu kuba nga bali mu makomera era gavumenti ekivume tegijja kivaako ng'abantu abo egamba nti bo buli gwegenda okukola kyegenda mukwata kuba amaanyi kwegafunira emikutu gyabwe kwegitambulira buli webakira ne babeera mu kamera nga bagamba bakwata n'abantu baffe kati bano abantu abali eno nga bagamba ndowooza olaba gavumenti esiba abantu ebasibe bate kyogamba abasibe bonna abasibiddwa bazzi ba misango gavumenti ye erina eddembe okukwata n'ekuteekayo ng'enoonyereza kasita ebanga ekakasa nti gwe osobola oba nga olina akakwate ku ki gavumenti erina eddembe naye so si amateeka si bwe gagamba gavumenti yetwala amateeka watali gavumenti waba mateeka kuba gavumenti yetwala amateeka gagamba okwata omuntu ng'okunoonyereza okumaliriza katono nnyo no eka olina omukyala waliyo abaana bwe wabaawo enkoko ewaka n'ogigamba eyo enkoko ya mwana bw'ebanga etuuse mu myezi gyayo oba ebiiko oba yakutunda kyogamba omwana oyo yatunda enkoko eyo bw'oba omutunulidde omwana oyo ng'akyali muto yatunda enkoko eyo oba gwe ogitunda enkoko osobola okugitunda naye omugamba enkoko eyo nno ngenda gitunda bw'omala ogitunda sente zonna ozimuwa it depends ku ki kyogenda okukola kubanga kati kangereze nga ffe twakula ne omutima ogwo ogw'okuteekamu omwana ekintu ky'okukula ewaka era ng'ekintu bwe kiba kyo oyagala kimultiplying bwe bakitunda bakuddizaawo nga 2 omultiplying by the way ebyo bintu babikozesanga nnyo olaba emikisa gy'abaana so kakati to leave that aside bwe mumala okubeera mundaawo what exactly forced you okukkiriza ne mugamba katukkirize emisango okukkiriza nti twagiza tudde ebweru twatuula ng'abasibe kuba twali mu bomeegi emu ne banaffe abalala prison kyesooka okukola prison ino somero university yesinga eyo prison teriyo gwe tasobola kutereeza ne waabaani woba olina omusango ekugamba ekigambo n'okakasa nti kituufu naguza naye okubeera omulamu nina kuva ku bikolwa bikyamu oba nina kukkiriza nenkola obusibu abasajja ne bukola ki ne buggwa prison ogivaamu na bintu bimeka 3 ebitali ebyo tewali kyakuna prison kuwa bbeiro ova mu kkomera oba ng'ofudde oba ng'omaliriza obusibe convict ne buggwako ne presidential pardon nayo kwekwera option meka
eyokuna wekuba kutolokera ova bakusomesa amateeka wano tewali kutoloka n'ebisigadde ne prison yatuula naffe twatuula na abasirika prison erina bakansala abalungi waliyo bakansala woba olina ekikunyiga ng'olaba kigaanya osobola omutuukirira n'akugamba n'olabira ddala nga kituufu ffe twali mukomera nga batuleetera obuceere kiremu abantu 3 mbameka mu 2 ne tubeera okwo ne tugamba abanaffe bali akawunga ffe tuli b'amaanyi katuli omuceere gwaffe naye nga wetubeera eyo tukula future efa betulwanira bo bali bulungi tubalaba bakula ku TV gye ziri mukomera amakulu gaakyo genje okugattira ku muganda wange obwesigwa bwe twabalinamu essuubi lye twalina mu kibiina kyaffe amaanyi ge twalina twagenda okulaba nga okusinziira ku ssuubi lye walina mu kibiina n'abakulembeze abaali babatwala wagendera ddala maaso n'okubeera ng'olaba liyiise kyekyo kye wasenga okutunulirako n'ogamba nti for sure n'amaanyi gampedde ekisooka bwe twali tuyingira mu bintu ebyo twewandiisa amannya ne tuteekawo ne ba next of kin nga kikkiriziganiddwako bulungi nnyo nti gavumenti yaffe ya Nuupu esobola okukulabirira neteekesaawo nnono next of kin okusobola okuyamba baki abantu bo mu bantu abo abaali balina okwongera okuyamba nze nina abaana 5 mu 2 essaawa zino nayongeddeko omulala nga maze okufuluma ekkomera wangi taata olina abaana bameka 5 mu 2 era nebaze okufuluma ebbanga lyonna linamala mu kkomera saasobola kukola ki gwe nafulumye ninayo gwe nazadde kati wa weeks meka omanye mu Buganda tugamba omusajja tabali bwanza isibo naye kambuuzeemu abaana 5 munana wabazaalira mu ku myaka emeka taata gwe netegereza olaba essaawa zino ndi mu myaka 47 ngenze kwana oli mwana mu 7 wamala emyaka 4 mukomera egyo gyonna sibu nali bweru nga nina okukola omulimu gwange nga nze nga nina okuzaala abaana nina abakyala bameka 5 kati omuntu eyasobolanga okuyamba ne bannange ne ba Fort Soldier kuba nze omu atagendanga kwegayirira Kyagulanyi wabula nga nkimanyi nti olw'okuba nina ssente zange nina bannange bensobola okuyambako ne tukola emirimu gy'ekiki gy'ekibiina kati kankuzeeko emabega nga tonnayingira byabufuzi na Nuupu wali okola mulimu ki ndi musajja muyunzi w'amagumba omuyunzi ono owaffe ow'ekinnansi oba omuzungu oyo yennyini ow'ekinnansi bwontwala era ndi omu ku basajja mu ggwanga lino asobola okujjanjaba eggumba ennaku ezi nga lyakutuseemu bwe lityo oba lyakutuse wano oba wa ennaku ezi asobola okulizaawo ne libeera ddamu wamma ntegedde abajjanga okuyungaawo abaana baawera oli mutuufu aye twalina omusawo nga bamuyita Katongole yalinga neiba wange naye nga bamuleeterako abaana nga ali mu 83 ng'ali myaka 32 waliwo ebintu ebirala 2 byenjagala mwetegerezeemu si buli musawo nti alina kwagala balwadde waliwo omulwadde omwagala nga omulwadde yeyagalidde omwagamasi kiri amateeka g'ekisawo tegakkiriza ekyokubiri genda okikoleko lisaaki ne bw'oba ozzeeyo mu mbeera ya kinnansi empewo tezikukkiriza kumala gegadangira kuba ki naye babambulula era ekyo nakyo osanga bakubonereza genda wetegereze oyo tasobola kuwangala nga musawo myaka 7 oba 10 afuluka era bw'abanga yali w'amaanyi n'agenda n'akola ebintu ebyo mu myaka 10 aba amaze fuluka kakati kazireko okusaidiwa bw'omala okufuluma ekkomera mumaze okusaba mufunye presidential pardon watuukirawa Manizo balero kuba tugenda speed eri mitubireka mbadde njagala twogere kantu kali mwasinzira ku kyokugamba nti omusajja tumwegayirire wowe wasinzira awo ke twali wali tusooka ne tukogerako ne kagula botya tukogereko kati ensonga zalinga ezo tetwasinzira ogamba nti ekituufu kiri nti omusajja tumwegayirire ensonga esooka twatunulamu mu gyenvudde waffe mu kutukwata
Tukutukwata kwaffe abantu abawanga information mu security balinga bannaffe kitegeera nga twafuna evidence gwe bakuyitana Deni nga twafuna evidence nti Deni yomu ku balida baffe bwe planning okujjako government niye ebintu byonna bye twayogera ne Deni abigamba security nga tulina evidence ekyo kimu newankubadde baba bakwata nga muli innocent naye nga mulina obukakafu nti Devi byonna bye twayogerangako ne bye twaplaninga yagenda n'abyogera mu security ebimanyi era ebirina kuffe awo ne tubeera nga twejajinga ffe ekyokubiri bwe twamala okulowooza ku ebyo nti abantu be twali tulina abo batuwaayo mu security ne tulowoozaamu ku basajja bo bye batugamba nga tubatuukiridde nga batubulira open mwali kino na kino na kino ne tuli willing obesonyuwa kasita mutateekawo mbeera yakwekalakaasa yakulwanyisa gavumenti n'amaanyi kitegeera tujja baleka muddeyo mukole emirimu gyammwe mukole ebyammwe nga temukola bikolwa bya bumenyi bw'amateeka ekyokusatu nti twagoberezaako okugoberera endagiro zaabo bakama baffe guidance zaabwe bakama bammwe pe balo twalina bakama baffe Kyagulanyi Lowisi Katana ba lawyers bwe twali tuyina twagobereranga guidance zaabwe mugamba kitukole tutya tugenda mu kooti n'abasajja bano tujja basinga ba lawyer we bali basoma amateeka ne bagaguguka bano bagasomera mu mawanga g'Ebulaaya bano ne bagasomera egundi kati tugende mu mateeka bano abasajja tubasobola ate bo tebamanyi mateeka kale tugende tuyingira amateeka 221 nagwako amateeka ne gagaana tugagenda mu 222 nagwako netubaita netubabuuza naye kakati ddala kakodio kyakaliwo abasajja bano okuva mukomera kuba abasajja bo bali wingi otuta naye batugamba kimu tugonde twejjemu ettumba lye tulina kasita tugonda ne tukkiriza nti twakola ensobi twali tugenda twazoganya bali wingi otuta kati ate katugende tuleete ne bachairman tugenda kuleeta n'abazadde tugenda kuleeta ne ba MPs tugenda kuleeta ne leader of opposition bonna tubeeyimirire tebasobola gaana era kituufu baabikola ne baleeta leader of opposition kolo we mbaserabidde chairman wa kooti yagamba abantu bemulese si ba muzinzi bano era kye kyatumisa beyiro ku olwo nagamba abantu bano bemulese bano ba MP bachairman bokuja bonna bajja ku olwo naye nga abamu abali tebali ba muzinzi abo tebali munsa kati mu bufunza ani yasiba yali abasibi yali atusibi ye bantu benyini abafa opposition sosiba anti kati olaba kama yabuuza ekibuuzo juzi n'abuuza opposition eri naye komera mu esibira abantu anti kati olaba politics wa Uganda kyaberedde omuzibu opposition togenda kusanga na komera lyayo nti lyerimu niyo obulabe obw'amaanyi weebuli ye muntu okujalo nakulaga nti kyaliwo era muli wamu kitegere ngatali kati yate yakola ekinene ye yakola ekinene mu kusiba ku opposition erina amakomera gerina gegano yennyini yekozesa abantu ebintu ebitajja ate nemala nebagamba nti balina emisango nga yo yagala ekolere ku bantu abamawulire ate security tojja gigamba nti tolina musango kubanga bali bakutadde mu katego kaabwe yezanyire kuggwe era yekola amakomera agasibisa abantu senga tebateekamu ebyo bintu ebyo nebalimbalimba nebakozesa ebitajja senga tebaliyo nere yekolaga amakomera kubanga yekuliyetingawo ebisibisa abantu ate security yo ku muntu aziza omusango oba ku butabanguko obugenda oletera abalala obuvune togibuulira egirawo kati yeyo ke kakakisa ke bakozesa kokka yega galina n'ekyokubiri gavumenti erina amateeka naye gavumenti ekukutte naye kugamba sigenda kutwala mu maki mbadde njagadde nkutogende owuwo n'avaayo n'agamba nti ate nze nkutwala muki tugende mu mateeka tebayinza kutanga tukoze eki tozanga musango bagenda kuteera ki kati bakusonyiwa ki gwe bw'otunulamu ku bombi ani alumiriza muno okusobola okuba nga bakusiba ekyogamba gavumenti yebeyagadde okusiba oba gwe agenza gichallenging ate gondekiddwa okubanga balina okusiba
Diro awonga weyitira. Ekitegeeza diro mulina okutambula. Oli yalina kujja n'alaga amateeka ge gwe ng'olwayo muki mukomera ebibyo nga bikola ki bifa gwe yandibadde agamba nti kangende ndabirira abaana banene bali mu buzibu abaye nti ebyokulya bibi mu myezi ena oli nakuweereza omutwalo gumu n'ekiki nakuweereza omutwalo gumu n'ekitundu kakati mu mutwalo gumu n'ekitundu emyezi ena gwe bakuwadde nga gwe wali musajja ewasobola okweriisa n'okola ki n'olunaku olukulu oluyinza okutuuka nti lwe lwa pasika n'obulayo n'akasoda kolina okukola ki kolina okunywa gwe omusajja omukulu akenusu lutya akenusu 10 nga ffe ate gye twali ku bitundu wawanga ne banno n'abalala ne bakola ki ne balya ne beeyagala naye gy'oli tebasobodde kuwa okakasa otya nti opposition si ebentaddeyo kiki ekyo ekyasinga okuforcinga before anything kyekyasinga okuforcinga okuyingira opposition oba okujja mu byobufuzi kyekyali push factor ekyatuleetera gwenga gwe okuyingira nga gwe omuntu sekinoomu susooli nze okunoonya okuyingira ku side y'opposition nayingira nga manyi tuli forced okusobola okugenda okujjako gavumenti y'NRM kyekyakuleetera okwagala okujjako gavumenti ekyali kintutteyo nalowooza nti gavumenti tekoze bulungi walowooza nti gavumenti tekoze bulungi era mu byo nembiteekako nga bwolaba nti emisolo egibigika ne bateekawo emisolo gy'ennyumba gwomaze ozimba ennyumba yo gavumenti tereeseeko wadde ki wadde 10 wabula bwe wali ogula epoloti wasasula chairman ne sente zigenda kuki ku ndagaano eri ne bagamba ezo tututteko n'otuuka okugizimba nti twetaaga pulaani n'ovaayo ennyumba emaze okuggwa nti ate kati twetaagako omusolo gwaki ogusasula buli mwaka ogusasula buli mwaka kati byonna bwe natuuka ng'obigala ne ngamba naye mu butuufu eno enkola sinki gavumenti yandigwanye ekole ki yandigwanye eveeko n'enzirayo waaliwo ekigambo kye baali baleese nga bw'oba olimye kasooli bw'omuleka n'azika osibwa emyezi 6 oba okukola ki kati bwe nalaba omuntu ono Kyagulanyi ng'avuddeyo n'agamba tugenda kugoba omusajja ono nze nange nagamba n'oyemuka n'ogamba omusajja katumutwale omusajja asobola okutwala omuki omusajja nenyongeramu amaki amaanyi n'abalala nange nenyongera okukuŋŋaanya mwanguwe tukuba omuki kumba ate ono yekazanyiikirizi waaliwa yekazanyiikirizi wooli yesebo yaliwo okundabisa eri oli asobole okunkola ki okufuna asobole okunfuna era oli bw'amala okunfuna nze nenemanya wawengwa nenzija nga njajinga oli noono ngenda okwetegereza ng'ensobi eri kwaliwa ensobi eri kwono gyendi kuba yampayowa olwo nentandika okwetegereza ebirungi byono kuba ajja nakugamba nze saagadde kusiba njagala nkutoddeyo waki oddeyo waka naye bano banno bebakola ki bebakusiba naye ate nga yalina ekomera kati kambuuzeemu bino byonna ebyali bikunyigiriza ebikuluma after abasajja bwe bamala omumanya n'ogamba ono nabadde mukama wange sisobola kulabirira abaana bange sirina gwe nsobola kuliisa sikyasobola kuduumira nga n'akawuka kansinga omugaso ewaka ewange gye nali buli kintu kyange ne kinzigwako lwakubeera nga nkoze ki ekitegeeza nali nyingiridde omulimu ogutali gwani ogutali gwange nze gwe nalowooza nti nsobola okugukola ki ogusobola okuguggusa nga nyimiridde naliwa kwenva neŋŋamba omusajja akamuleka oba afuga omusajja ono mutuufu afuga ate kyaŋŋamba yasingako kuba bw'abanga ajja n'akugamba nze sirina kyenkwagaza kuba mu kusiba sifunamu twewetaaga kudde olabirira baana bo tisebo nandyetaaze kyogamba bw'obeera ebweru tosobola nnoonya ssente zosobola kukubeezaawo na famire yo tisebo nange nalina bulungi nnyo n'ebyange byaliwo naye byonna biweddewo lwakusibwa nagamba nti kakati nze nsobola okkuta ne mugenda mu kooti mutuuka mu kooti ono n'abuuza ogenda kumuta otya wamaze omusasula ye ataza musango ogenda mmuteesa ki oyo musibe bamala omusalira olyoka ogambe nti omute kubanga gwe bawa padoni alina okubanga yasalira ebyo bigamba gavumenti yagala okkuta kaakati gwe bw'obanga gwozuukusa ne gavumenti n'ogigamba omuntu gw'ogenda okuta tebannaba na kumusalira ate gwe gw'oyagala bate
ate yasaba bailo bakute ate agamba bakute akaba bakute ate yomwadda ku TV n'agamba tekiri mateeka kuta abantu abo nga temubasibye okitegeera wabula ate kiri mateeka omuntu okufuna bail n'avaayo naye waliwo gundi mukomera waliyo obutabo eyo mukomera waliyo obutabo obw'amateeka na obaka akawaayiro namba mmeka kagamba nga pulezidenti asobola alina obuyinza bwonna article 99 oba waliwe bakayita naye waliwe bakayita nkeerabidde naye nga kalagira pulezidenti twali bamativu ku kye twakola nti alina otusonyiwa era sejjusa pulezidenti kunsonyiwa kubanga twalaba mu amateeka prison erina ebitabo osomamu nokkakka n'oba n'ogulumira twabisoma ne tugamba bana abali ebweru batupika tuffe kano tewali gye kava gavumenti ya Uganda ne tugasoma amateeka nga gakkiriza pulezidenti alina obuyinza okusonyiwa omusibe ekyokikirala gwogamba ye munno gwe bw'obanga gwe mugagga olina ente ezizo ziri 10 oli alina ente 2 ente ezo ne ziwaguza ne zigenda ziri ebintu byaliwa byamulirwana awo ate mugagga abatuuze ne bakugamba omanye nti gendayo wegayirira omusajja oyo entajja zikuwa talina buzibu era talina kyakukola ki negenda mwogerezeganye n'ojeema nojja eri ente n'ozirabako ng'ente zirabika buki bulungi zirabika bubi nga zirabika bubi ente ozirabye mu kiyumba we baziteeka kuba mugagga tazivunanyizibwa zikoga ziggwawo nebagamba yesebo ente zoogera naawe egamba mukama waffe yogera n'omusajja wakiri munekino kati yeggwe kale obadde olina pulani kinagamba abasajja bazibu kati yogera tetwogera nabakafiiri abo ddala gwe atayogera nabakafiiri abo ng'owaayo nte ezo ze ziba zigenda gw'olaba nga kiba kisoboka lwaki oyo si yabanvuddemu gavumenti ekitegeeza eyagala kunta nolavuddemu nina ekibuuzo kambuuzemu ekyo kyekyapaliriza okukyuka ebyaddala Katonda yebale kutuleetera abantu b'amagezi ne batujja mu kkomera naye twalimbibwa ebyaddala omuntu ali obulungi ekyenkaniddeawo Kyagulanyi n'akakiiko ke konna ku gavumenti eno ya Museveni gye bagamba nti nombi nze nalaba Ssenyonyi nali manyi oba muwala wa First Family gwe batwala oba mukyala muzeeyi nga Ssenyonyi yali mu konvoyi kati anti naye ajja kugamba ekibuuzo nti najja mu byo push factor yakuleeta mu byobufuzi oba ovuganye teyali Kyagulanyi era Kyagulanyi takunyigirizangako gwoveeyo ewamu obulira Kyagulanyi negwe kye kyakujja ku mulimu gwo kwe wali kulimba Kyagulanyi yali tatulumirirwa talumirirwa bannayuganda Kyagulanyi bw'aba akunga abantu mujje tulwanire wamu tujjeko omusajja ono kyogamba aba ayita baani sinzira ku ebyo ebikunyigiriza nga gwe olyoka ojje anti labayo nze katono nnyo ku ekyo sinzira ku ebyo ebikunyigiriza nga gwe ojje nga tonnayingira waliwo ebintu by'obatomanyi era no Museveni tolaba nti abantu bagamba mubi ne Katonda asobola okujjawo Museveni n'aleeta Museveni Museveni abantu ne basabirira nti singa yali ate nze ngamba muzeeyi wavaako nga talese okyali wabweru bw'obanga okyali wabweru waliwo obubi bw'abantu bw'obatomanyi ng'omanyi ono olw'okubayi kati Museveni jjukira bwe mutunuulidde buli omu anyumya Museveni naye wamala okutuuka mu sisitimu n'obaako ekintu ky'olaba otegera nti Museveni mubi naye ate buno obubi tabutuukako okitegeera kati nze kyembadde njagala otegeremu mu ekyo nti gwe bikunyigiriza ebyakuleeta okuyingira nti ye kituufu byaliwo kati nga ki Museveni aludde nnyo ku bukulembeze aweemuko omulala yes gwe kinga gwewulira kye kibadde kikuluma n'omulala si kyekyokka n'ebirala bingi naye kati katuggyeyoko ekintu nga kimu Museveni kino ekyo afuze obuyinza abulemeddemu alimu yeka Museveni bano abantu b'ekika gundi sekita za gavumenti tebaliimu nti kale tugende twegatte nze naawe n'oli Museveni aveeko kubanga sekita za gavumenti abantu mulimu tugeze gundi yeemu nga mujja eno ka system kabaka katandikako bwe kati ogenda okatunulira naako ka system akakatono nga kali mu gundi ejo nga kali kyeji ng'otunulira nti ng'ogamba
naye ate bannange okusinziira ku Museveni neno gye twagala okuteeka wata at least ko Museveni ate we bagira Katonda bagira ne bakwata nga we batukwata ate weyongera okulaba nti Museveni yali wanjawuloko ku bano Museveni we bali mu field zaabwe nga balwana mu nsiko nabo bakwatanga abajasi baabwe ne babasiba niyo kimanyi nti bo batalanga bulamu abantu baabwe baveeyo bo batalanga bulamu we bamusooka sasi ne batalanga obulamu ne bagenda mu barracks ne bagirumba ne bajjayo bafutu soja baabwe be balina mu biseera ebyo owaleero just ekiriwo si kya mmundu kwogera bwogezi ne biggwa akugamba sijja kwogera bafe kyogamba oyo obusobola omugerageranya kwoli ate nze waliwo omusajja kati awo obukira n'ogamba omuyayo ono tugamba ono omusajja omumanyi w'amagye omulokole ali mulokole w'amagye omusajja ono ali ku TV ewaka ne mulaba ng'agamba ebyaddala muzeeyi mulungi muzeeyi yali alumba abasajja oba ba gavumenti yamini oba yani be yalwana nabo ne batta omusirikale omu naye muzeeyi yagamba temwandi musse oba yamwambaza n'ebyambalo ne bamuziika bulungi yagamba temwandi musse naye nga abakumuleka n'atamuta yali agenda kukola ki kutta ye okitegeera ekirala ku ebyo ebijja bitwongera tunyigiriza kuba naffe abalala bonna abajja basibwa ffe tukyali mu kaguli naye n'abo abajja basibwa bwe bakomawo bakubwa nkokola ng'ate naye mbabega tulina betwalabaabo omusajja bamusibidde byabufuzi ate akomyewo ku kitebe tomwagala atuuke ku ki naye ng'ekyamusibya kwali kulwanirira gwe nakunoonya kukyusa ki buyinza avuddeyo tomuwadde nakaki ku bbanga lyamazeeyo toyagala muwana byakulya tomuwadde nakyagenda kola ki ne geeto yagadde bagigale omusajja naye aleme kutuuka abasajja bagaye banne twagala kwogera kunaga nti mwe mwalya n'okulya muveewo naye nga gwe gwe baliisa tokombangako wadde ekitya ate nga bo boolaba balidde emyaka gyonna naye gwe atakombangako olwo gwe muki lwaki abantu abo babi kubanga bakugoba bakimanyi gwe amazima ogakoze ki engeri gy'okomawo ng'ozze kutangaaza abantu abayi kino kyajja kitya bwe kiti ffe tetukolangako kino ne kino tukikola agamba oke oyo ategeera mumugalire wali tajja kukola ki bwe bakuleeta mu conference nga bonalaba wano tuze mawulire ne bakubuuza bagamba bagenda biwaayo bwe bamala okudda ebbali ne babisunsulamu gwe ebibyo by'obadde oyogera nga bikoona bo byonoonya okugonjola tebabikola ki wakiri baleeta sipiika omulala n'abanga yalina okwogera gwe ebyo ne bikolwa ki nebiteekebwa ebbali ekitegeeza kyonoonya okujjawo era tekigenda kola ki tekigenda vaawo noweebuuza bwe mba nga nze bampisiza bwe bati oba oli bamuyisiza bwe bati sewanyana bamuyisiza bwe bati neomulala naye bwe bati kiki kyoba osuubira muggwe omulala asigaddeyo ng'abakusingako boolaba nga abalina ku ssente abalina n'esse basobodde omucunya bwe bati kati ate gwe sifutusoji osuubira kukola ki embeera mugisanze mutya sofa bukyanga muva mukomera embeera ebadde eti bukyanga ovaayo embeera y'owabweru wetuginyuma omuntu ebanga komedi oba olabanga ebintu ebitasoboka naye ate nga bisoboka kati embeera y'owabweru bulamu omanyi okutuuka mu nsi jjukira eri ensi gye mubaamu eyo pulizoni eba ndala liri liba ggwanga ddala obeera mu pulizoni era kyova labayo bw'otuukayo bw'oti ekisookerwako okugyamu mpale eyo ne bakuwa ekinu ne bakugyamu eyo esaati ne bakuwa ekibulawuzi kati bwebamala ne bakusomesa amateeka tokkirizibwa kwogera ku saawa bweziti ababeera basoma amateeka sawa mwenda muba mwebase ekyemisana kya sawa 4 ekyeggulo kya sawa 7 mwenda muba mwebase sokolindeko ddamu bulungi prison sawa 4 mulya kyamisana ez'emisana ezakalasa mayanzi ez'okumakya sawa 7 kyaggulo sawa 9 kwebaka mpaka kumakya sawa 1 11 mukeera kunaabana abamu abalina amazzi abalina obudomola abatalina fuluma ne bannake katonda webale saawa 11 alina akadomola yanaaba ez'okumakya gwoba tolina akadomola fuluma ne kooli ate era oyingire nalyo kubanga gye babasindiko nabamugenda nga 2 mu kinaabiro eki tosobola n'abakutukula teri ajja kuwa kadomola nabyeko ebikopo 3
atengo bisatu bingi kiwerabidde nnaaba naawe bisatu bingi njagala ono atwanjawulibwa aba yasobola okuddira ebikopo bisatu ayozeeko engoye ze onaabeko mulage n'ekitole kya sabuni bakipima bapima kano kagalo bakapima we bati kano osobola okikozesa ne basala we bati ate kano mukanaaba wekatagwawo kazayo walapika osobola obyozesa ebikopo ng'olina ebikopo by'amazzi bisatu naawe n'onaabako ne weekuuta ne sabbuuni n'onaaba n'oyoza n'olugoye lwo era ne gasobola okumala obwo bwe bulamu eyo yembeera ya prison okunaaba kwawali nze namalako omwezi nga twakagenda namala omwezi mulamba nga sinaaba jukira twagendera na mu covid ogwo gwalinga gwa beach kugenda bagiyita beach ongenda wali we munaabira bayinza obambula abantu nga bisatu engoye ne muzireka wali engoye zisigala wali enna abantu abakulu abasajja abakulu olaba abantu obuzeeyi obunate obubola batikazeeyi myaka 8 katambula we kati omuvubuka omwana omuto kati mwena kati we babasindika eri mukomera wali abakulembeze baayo kati baba kulembeze babera wano wabweru nga bakuba abantu mboka baganye ogenda okunaaba bafe nze nali mu batanaaba yogera batelevu nti wali kyolumba kirindi nga bokuba ente nga zigenda kunywa amazzi bagenda zifuira ddagala lya nkwa ne zingira mu kigundi wabera yabakuba ebbali neno amazzi gayinza okuyikako wano wokka ne bakusindika n'obyayo noddeeri naye olw'okunaaba mazzi jukira waliwo awabweru muyinge munaabe lwaki temwagala kunaaba yimira mangu yingirawo oti munda nga bamaliriza olaba lwaki temuva mu kinaabiro fuluma ebweru balina shawa bagisumulawo we bati we bagita ebanga ebbomba y'ente kati mwenna mulina oyingira omu n'okola booti oluma gabaga kakuyikira wakatandika ogira oti nezikira nemufuluma kwedugaza kulisi kunaaba kwesiiga lumu lwabwe kati ebyo byonna muvuddeyo olumukomyewo wabweru muhatuukirawa kati olunaku lwe twavaayo kasita tajukira abantu ba presidential pardon anaweya netukubira awo abantu baffe Loisi abalala abazadde bamwe ekiki tubagamba batutadde kati jukira Loisi be bamu kubali abantu baffe Loisi Lugongoya bashifura abunga be abaworofeya kati tubakubira tubagamba kyamazima batwadde presidential pardon era kati sawa zaliro tuli wabweru wa police tufulumye komera tuli mukujja ye mukakasa ye kale kati netusigala awo kale nga tetubitegedde tweteekamu transport batwali tulina transport prison nayo yatuwa transport buli omwe amutuuseewo okusinziira obuwanvu gye yava kati tutuuka awo emagere awo wa emakerera awo sawa zalinga 2 awo ez'ekiro twatuukira batugalira wabweru kyatuluma abaana ne bagamba tubakube tubakubalwa abaana betwali nabo bagala gate abana bagamba bani bano jukira bye twalekawo byali birala ne bye twasangawo nga birala twajukira kavude tetwagirekawo ffe twalekawo kamocha tudda tuddira ku kavule nga bagamba be bani bano Olivia ye baali bamaze omwaniriza naye nga jukira bategera nti tukkiriza bukkiriza baali bagala tubeereyo nga bana bakyaliyo batwagale naye ate ffe ne tukkiriza ne batukyawa okudda ku gate nga balina tukuba Olivia yakkiriza Olivia jukira yali omuwala yekka yaliko baali bagala mulirako sente nga wenkugambye nti bali bo bakasente ate bamululu bamala okulabisa ne bakafuna ate ne bataka kuwaako abalungi abagenda basita okubaga butawa era nga mutugoberera by the way mbozi zineno mpanvu ogenda otemako nteme oba tugenda zikola mu episodes zimmeka biwanvu nnyo kasitotugamba n'omwezi gugwako nga tukola ki n'omwaka tusobola okunyumiza embozi ebyo byonna byolaba tunyumya mubikutu ne bwotugamba omwaka tusobola okunyumya buli lunaku nga tusobola okuwaayo ebigambo ebigenda omwera ebintu ebyali myaka ena lwakuba onsazeeko akantu kange kali bagamba we bata abasibe bya Nuupu egwa Kyagulanyi yagamba babatengwe wakasazeeko naye nabadde njagala kulaga amaanyi agali mu basibe n'obunafu nga babajjeewo n'okasalako okwo tugenda okutandikira mu vidiyo eddako
babategwe mbadde njagala kulaga weesobola okugwira ne babeerera mu kkomera n'afuna afunira wanga bali mu kkomera Kyagulanyi oyo abasibe bwe babeera mu kkomera n'akakiiko ke bagenda ebweru eyo ne basaba obuyambi bw'abasibe abazungu babawa tulina ba political prisoner we bati mu kkomera balina obuvunaanyizibwa ewaka waabwe buli omu yaliko obuvunaanyizibwa butya we buti naye tebasobola ate naffe tetukola ki tetulina ssente ne babapika omusimbi ogwo omusimbi we gujja bagusigaza bo nga bo ne babawaako kiro ya sukaali emu abantu 3 mu bameka ne balaga abantu mwenna abalingayo mu kkomera babaleeteranga kiro ya sukaali emu obusenya 6 abantu 3 mu aba obusenya bw'amannyo nyo lumu baleeta obuwera waliwo lwe baleetako nga buwera bwe mpozi babuleetanga ndinga sibitegedde we bakola ekirungi tukyogere nti kirungi kituufu baleetako obusenya nga mulina kagabana akamwabo 3 nga mulina kakozesa 3 naye waliwo lwe baleeta nga buwera nga buli omwe obusenya bwali bumeko nze saabufunako waliwo lwe baleeta obuwera nze saabu obusenya obwo ab'ekirabe babuleeta be beesonda ne baleeta obuki obusenya ekituufu bwe baleetako obusenya nga buwera beesonda bakansala ne babutuleetera ab'ewaffe registra ye muntu yeke yali alese ebintu ekitali ebyali bitumala kuba n'atuleetera n'omuceere kiro meka owokubiri yali kirayanga ye muntu eyaleetako ku bintu bye musobola okugabana buli muntu n'agamba nafunye kiro 3 kubaganamu awo nga kiro 3 ezaki okitegeera ne batuleetera n'ebigatto byabano si bwe baleeta n'ebigatto ne twambalamu nga ne tuva okwambala ebigere twali tutambulira mu bigere ko lwe batuleetera ebigatto era naffe twabirekera bannaffe babirimu twaddayo balaba nga bye balimu bannange mama awo nno wetugenda okubeera nga tutandikira ku mulundi omulala oguddako munzikirize abakulu bano babasiibu ekigambo kimu 2 3 ebisembayo nsibula mwena bannamediya eno naye nga nkubiriza bannayuganda mumwena bafotosoja omuntu gwe muli naye mukozi wa ssente nze nge yali omu ku baleaders abakusobola okukulembera emitwalo gy'abantu nandibasabye buli kyembalabamu namwe bajja basiba ate okusibwa kwammwe temugenda funamu nga nange bwe nasibwa nensanga n'ebyange byonna nga bitundiddwa tewaliwo nekitya ate nentuuka ku kitebe omusajja nampa emitwalo gyali 10 abalala benawulira bebaddayo okuyita baaba wakakadde kamu simanyi obanga ssente ezo zisobola okuyamba nga otutte emyaka 5 mu kkomera kale nandikusabye gwe nafu tusoja vaayo mu bintu ebyo kyuka bw'obanga toyagadde kulonda biveemu gira ddala lumwe waki kola emirimu gyo osobole okulabirira famire yo embeera esobole okuyambako mu mbeera entuufu nange nga mba waggulu nga mbasiibula mwenna ababadde batulaba ku mukutu guno neera nenyongera okukakasa mwenna abamemba abali mu ebyo abakyaliyo bafutu soja nsaba obagamba nti nze eyali Dawudi wa Bobi nga nze nkakasa nti nno tewali kisobola tutuukako ku lw'ebigambo abasajja bye batuteekanga mu matu ne tubiwulira baganda bange abo abasajja balimba bagenda kupika bagenda kulaga ekituufu gwe kyonalabanga ekituufu naye ng'emabega waakyo oli kazannyo kaabwe era n'abali mu makomera mulowooza nti nno bano abasajja babalimu bagenda bayamba tebasobola bayamba babalyamu buli ssente kuba kati gwali mu kkomera bategedde nti obategedde bagenda kwagala obeera eyo oba ofiire eyo oleme kudda eno kubuulira basigaddewa wabweru mazima wabula ensonga gy'olina okukola gavumenti yesobola okuyamba nodda ebweru n'osanga obulamu bwo mweraba neyanza nze meseji yange gyenjagala okusindika eri bannayuganda bonna bulimu emirundi 3 kameseji akasooka njagala kasindika eri bafotosoja kati abali mu zikombati mu baleeti biki ebyo kibo bafunye omukisa
ne bawulirako Chairman Nyanzi nga bagamba abasajja lisiti yombadde maze okugibawa kitegeera kati kyabuvunaanyizibwa abeebereremu gwe omukisa bagufunye ffe tetwagufuna babeeremu tebalowooza nti no lisiti amaze ogibawa abasajja bigenda kuggweeraawo okitegeera biri bizibu mu ovaeri nga buli kimu kyonoonese n'okufa osobola kati bwe baba nga bafunye omukisa omusajja n'abeegambira bino byenjogera gye bayita reported speech mu luzungu okitegeera njogera bigambo Nyanzi byayogedde eri bafutu soja abali ku parade lisiti abasajja yo maze okugikola ki okugibawa kitegeeza mwebereremu sawa yonna bakugwako then message yange ndala njagala erigende eri bannankyukakyuka bonna abagala bikyuke ebintu bino oyagala bikyuke n'obanga oli wakati mu kubinoonya bikyuke naddala ng'oggyeko okutiikinga kakasa nti struggle girimu wekka tobaako na muntu gwe weesigamba ono ali ku bya ddala abantu bangi buli omu ali ku mission ndala nnyo bwe byolowooza nti bikyuke yagenda n'agamba abasajja oyo byaliko bya ddala mu mubeeremu ne bakubeeramu naye nga ataakuwaddeyo bakubeeremu gwolowooza nti ali ku bya ddala n'akasembayo tasobola kubeerawo mukulembeze by mistake byemuwulidde byonna bigambo bya muntu Ssekinomu abadde ku programu eno era bivunaanyizibwa ku ye ng'omuntu oyo Ssekinomu wabula si bakulu abaddukanya omukutu guno oba gwo ng'omukutu guno bivunaanyizibwa ku mutwe gwoyo abyogedde baagaliza bisinga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.